Omukulu gavana wa Bank of Uganda ekifo kye kirabika bakifunyemu omuntu omulala mukulu w'etindi. Kino nkikubuulidde sikulabye ng'omubaka naye ekifo kyo gwe lwe wazze wano n'okuba sovereignty bill Bank of Uganda lwe bajja ne bagibba. Can you really things go and steal from Bank of Uganda? Kati ekifo kye bakifuniddemu omulala omwana waabwe omu alabika akuze kati gwe baagala okuteekawo yensonga lwaki baleese emboozi ezo bagenze ne babba Bank of Uganda oba we yazze wano mu komiti n'ayogera professionally kubanga these professional guys came under the invitation of Clerk of Parliament. Kati we yazze wano ne akozesa omutwe gwe independently enkeera ge mawulire okujjamu mu Bank of Uganda baagidde. Don't be surprised ng'omukulu oyo gavana bamugobye. Don't be surprised when the governor of Bank of Uganda will very soon be relieved of his duties because the day he came here and testified against the sovereignty bill. The following days when people attacked the Bank of Uganda and stole relevant items from the bank. So he has to be very careful. Kino sogedde ngo ow'ebyobufuzi nenjogedde ngo omulanzi. Governor wa Bank of Uganda bagenda kumugoba. Kasita yazze wano nayogerera bill y'omukulu because this is Museveni's bill. The bill is not for Uganda. This is Museveni's bill promoting monarchy ye oba obwakabaka bwe. Kakati governor okuva olunaku lwaleero alina okuwokinga okuba ekifo kye kigenda. Yes. Okusikangana omuguwa saako n'okwesujjaganya wakati wa Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba saako ne Bank of Uganda Governor Dr. Michael Atigi. Emberebeze etandikirawa ng'omukwano gwange. Jjukira mu bonna abali concerned ku biro yabadde eyisibwa eya sovereignty bill. Governor oba Bank of Uganda etteeka lino lyabadde ligikwatako nnyo. Ebbago lino lyabadde ligikugira nnyo. Era Bank of Uganda singa teyavuddeyo n'eddoboozi ery'omwanguka kubanga yeeberinga defendant okwegamba eddoboozi erina okudefendinga banks zino endala central banks, commercial bank. Bank of Uganda singa eba nga tevuddeeyo kitegeeza banks endala tezisobola kuvaayo kubanga lino ly'eddoboozi lyabwe. Kati yabadde ayina okuba nga avaayo akube ebbago lino lye baagala okuyisa kubanga ebbago lino woba olitunuddemu likubira ddala banka oba likolapusinga banka mu ngeri eyeewuunyisa gy'otayinza na kulikoganizinga. Kakati okusikanga n'omuguwa kugenda mu maaso okuva gavana ono we yavaayo n'ayogera ku nsonga eno eya sovereignty bill n'agyogerera amafuukuule. Gavumenti temuli bulungi era Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'agenda mu maaso n'okumulabula mu statement z'akoze olunaku olwaleero. Kino nno kyewuunyisizza abantu newankubadde etteeka lyamaze dda okuyisibwa ye gavana asigadde awanda muliro era ng'abagamba terunnaggwa olw'ensonga nti ekikola kye mwakoze kikyamu era sovereignty bill eno ebadde terina kubanga eyisibwa olw'ensonga nti temumanyi bigenda mu maaso temutunulako kijja mu maaso mumwayisiza bubayisa bbago kuba protectinga kubakuuma naye ng'ekituufu kye mwakoze nammwe kennyini temukimanyi. Dr. Michael ayogedde ebigambo bingi naye ng'asinziira ku ki ate nga woba obitunuddemu gwe mulimu ogwamulonza okubeera gavana wa banka enkulu mu Uganda, Bank of Uganda. Kitegeeza aba amanyi nnyo aba alengerera wala era ekimulonzanga gavana kugavaninga na kubeera alert for any occurrence eyinza okuleetawo instability mu ekonomi y'eggwanga Uganda. Mu flow of money economy wa weegenda ogwira
wayi tuyinza okwambusiza ekonomi. Eno ze zimu ku nsonga ezamulonza era bukugu bwe na bumanyirivu. Kati wabaako ensonga gy'alengedde nabaga bannange mukimanyi tuganye mmwe mwannonda mmwe mwanteeka mu kifo kino naye ekintu kye mukola kikyamu. Wentunulamu bwenkubyemu ttooki ne nnengera n'entangaaza ekkubo lye mukutte kyamu. Mwetaaga ensonga eyo mugitunulemu abatazizza musango. Naye olw'okuba nti bano baabaze etteeka lyabwe nga ngabo yakwekuumisa eri bannayuganda, kati balaba nga yabatakudde ewaluma era bagenze maaso n'okumulabula. Nga tetunnagendayo ku bigambo bya Muhoozi Kainerugaba ssaako ne gavana engeri gye bawennembyemu okuwanyisiganya ebigambo. Ebigambo bya manager bibadde bikambwe era nga bizito nga biri understandable. Ye Muhoozi agezaako ku protectinga kitiibwa na bufuzi eri gavumenti eno, naye ate ye gavana alina ensonga nnyingi zasinzirirako. Omanyi omuntu alina purpose n'omuntu alina need tebafokasinga kyekimu. Omuntu alina purpose aba alina ekigendererwa. Omuntu alina need aba alina bubeezi kyetaago ku budde obwo. Purpose it can be generated even in future tense, but a need kiyinza okuba nga kyoyoyo ekizze mu kaseera awo ku kyetaagidde. Kati nga etteeka lino eryayisiddwa gavumenti yabadde in need, yeetaaga okwejja ekyoyo kibadde kiryetaaga. Oba oliawo nga bagamba mu byonna byonna ebikoleddwa kale birala biganye, mulowooza tunayisa kino ekiteeka tekigezeeko tuprotectinga nisiga nga twenywereza mu buyinza. That is a need. Kati ate beerabidde purpose bagibuusizza amaaso. Bino bye tubagamba wano. Nkiwa bampuliriza muli bagezi. Naye bwe tuba tutunudde mu nsonga eno, ddala gavumenti yakonsidalinze ng'ekonsidalinga nga minzaani to what extent, kale to what extent gavumenti bwe yasaliddewo bbiiru eno okugiyisa. Future y'ebyenfuna mu ggwanga Uganda, economy yagitunuddemu egenda kubeera etya? Abantu nga bano gavana bateebwa mu bifo ebyo bateereddwamu era bagenda obbalonda nga balina obumanyirivu ku nsonga eyo. Kati simanyi Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force waffe obuzibu yabugjewa, kubanga nawaaba gavana tasobola kuva eri n'ategeerera CDF mu industry gy'ategeera eya security. Kati kyewuunyisa okuba nga ye Chief of Defence Force asobola okuva eri n'ategeerera gavana mu nsonga z'ekonomi. Eri department ye, industry ye, teri ayinza kusinga kutegeera industry yo gy'owangaaliramu. Tukikkirize batugaane kumera mampaati niyo omusajja abanga yabalabudde baadde basaanidde okuddamu okutuula mu cabinet gundi koya cabinet meeting baddemu batunule mu tteeka lino libaagala okuddamu okuyisa. N'ebyo byonna babibuusizza amaaso, gavana n'asigala ng'anyeenya mutwe. Gavana ono yabadde asaanidde okwogera ku nsonga zino lwa nsonga. Dr. Michael Atigi tukimanyi bulungi nnyo nti ye current governor wa Bank of Uganda era omulonde, nga yalondebwa mu February w'omwaka ogwa 2025. Jjukira akaseera ako kampuni bank eno Bank of Uganda yali etutte akaseera nga terina gavana, okuva gavana yali atwala bank eyo okufa. Kyatwalira akaseera mwami Yoweri Kaguta Museveni okunoonya omuntu gw'agenda opointinga okujjuliza ekifo ekyo. Naye kigambibwa nti banka eno obutagiteekamu gavana waliwo ebyalo ebikukusibwa mu banka eno, kubanga yagenda okulonda gavana ono nga pressure emususseeko
nga bamugamba nsonga ki lwaki ssaawa zino tugenda myaka ebbanga lino lyonna nga banka terina gavana, ebyenfuna by'eggwanga bigenda yimirirawo bitya, mubirowoozaako ku ki? Kati ebyasinga obbatanula mwami Yoweri Kaguta Museveni tumwabula n'agamba kampointinge gavana, era omwaka ogwa 2025 yali amaze okuba nga alondebwa, era teyalondebwa yekka, yalondebwa ne deputy gavana. Ono yasooka kubeera deputy gavana era n'oluvannyuma n'alondebwa mu kifo ky'okubeera gavana, acting gavana, era yasikira Emmanuel Tumusiime Mutebi era yafokasinga okumaintaininga economic stability saako n'okucontrollinga inflation, gwe gwali omulimu gwe omukulu ogwamulondesa. Yalondebwa mu banka eno okubeera gavana wa banka eno, okubeera nga alina ofokasinga okumaintaininga economic stability, nti ebyenfuna biri stable, tetugenda ku facing economic crisis, economic depression. Asobola okutunuulira ekintu n'akyekkaanya n'amanya gye tugenda okubeera mu mwaka ogujja, ekonomi ya Uganda weenaabeera. Asobola okucontrollinga inflation. Sente ziyingira zitya mu Uganda, zikozesebwa zitya, zisaasaanyizibwa zitya. Wemba nga nkyeyongerayo nga mbawa ku details omutono ku gavana ono, mbagambye ya appointingibwa ne President Yoweri Kaguta Museveni mu mwaka ogwa 2025 ennaku z'omwezi 5 mu February, era yalondebwa ne Professor Augustus Niwagaba nga deputy governor. Wetwogera ku background ye, yafuuka deputy governor mu March owa 2020 mwaka ogwa 2020, era yali executive director owa Microeconomics and Financial Management Institute mu Eastern ne mu Southern Africa. Kitegeeza ekintu teyakigwamu bugwi, ekintu kye yayingiramu yali akimanyi bulungi, kubanga yagenda okubeera gavana omujjudde, acting governor, yasooka kubeera deputy governor mu mwaka ogwa 2020, era yaliko executive director wa Microeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa. Kitegeeza ekintu kyabaddemu, system gyatambuliddemu era agimanyi. Kati ani abadde ayinza okutegeerera oyo mu industry ye ekyamazima, tukkirize oba tugaane. Nga May 2026 yali actively era ne yeenyigira mu kustrengthinga financial sectors, era ng'agenda mu maaso n'okuemphasizinga custodial services, okuteekawo stability, era n'alabula abo abagenda mu maaso n'okola registration eziyinza okuliskinga foreign exchange reserves. Owulidde ako? Yabalabula abo bayinza okubanga baregisteringa gundi oba amateeka agayinza okuliskinga foreign exchange reserve. Foreign exchange, the exchanges eziva abweru w'eggwanga, reserves Uganda no zetubeera nazo zituyambako okustabilizinga economy. Okugeza ebimu ku byali agenda mu maaso n'okubagamba nti beewale okuregisteringa ebiyinza okuliskinga foreign exchange reserves, kubanga za mugaso nnyo eri eggwanga. Kati okugeza ng'etteeka lino ery'okuprotectinga sovereignty bill eya 2026, the protection of sovereignty bill 2026, kitegeeza ono omusajja yagiraba mangu nnyo nga tennabeera nga ebagibwa, era n'abalabula okuteekawo ebiteekateeka nga bino ebiyinza okuteeka eggwanga mu kakyabaga k'ebyenfuna. Owulidde ekintu ekyo? Era yasaavinga nga active governor nga followinga
Professor Emmanuel Tumusiime Mutebi mu January mu mwaka ogwa 2022. Kitegeeza omusajja ekintu akiinako obumanyirivu, akiinako ne experience. So kyayogera gavumenti yaffe ekifo kyeyandikitunuuliddemu ng'ensonga enkulu erimu eggumba, wabula bagenda mu maaso n'okumu underestimating olw'ensonga nti be balina obuyinza okwapointinga gavana omupya. Kitegeeza n'ekonomi y'eggwanga efugibwa gavumenti. Buli sekita wano gavumenti egivunaanyizibwako. Gavumenti egenda mu maaso n'okuba nga efuula sekita zino obutabeera independent. Ekintu eky'obulabe ennyo eri eggwanga lyaffe Uganda. Era Lutamaguzi yamugambye nti gwe w'oyogedde ku sovereignty bill eno n'ogigoyaagoya n'ogikubamu ebituli lwe babba banka. Jjukira Bank of Uganda yakabbibwa wano jjojjuuzi era nga kigamba babbyemu laptop 7. Kati lwaki baba babba banka? Era omusajja wayogedde ku sovereignty bill banka weemenyebwa. Era Lutamuguzi ye n'amulabula n'amugamba bwegendereze ekifo kyo kiyinza okuba kyafuniddwa dda omuntu omulala. Akatambi nka bateereddeko mukalabye, nja kuba nka baddizaako musobole okuba nga mwekkaanya nga wetugenda mu maaso. Naye ng'oli ku Yugi Update TV kosinza oba nga otuwuliriza, mbalamusizzaako nnyo mukuliko obwakedde. Abali mu diaspora mbatamusizzaako, abali UK, Katoman, Dubai, Saudi Arabia, mwe bali kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo abashiyalinga bannange mbeebaza. Mwongeremu amaanyi abashiyalinga. Abalikinga nammwe mukola kyamaanyi, nammwe abajja okutangaaza eggwanga mu comment section, nammwe era mbatumiddeko. Naye mmwe abashiyalinga mutwongeremu amaanyi. Video zino zirabika ng'ezikyatatambula kutuuka ku muntu gwe twagala. Tetumanyi mbeera eyo kwevudde. Mwongeremu amaanyi tutambuze eddoboozi lino ery'enkyukakyuka. Tukyagenda mu maaso. Kakati ebyongo bitadde ku mabbali mu history n'ebyafaayo bya Dr. Michael Atigi Mazobbibawa, Governor wa Bank of Uganda. Kakati Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba era nga mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni, era bagamba mbu Presidential Advisor mu Special Operation mu UPDF eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Operation zonna ezikolebwa mu UPDF ono omwami yawa President amagezi. Chief of Defence Force kigambibwa nti y'omu ku beegwanyiza entebe ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa era nga gibujja mu maaso ayayanira nnyo okutwala eggwanga lino mu maaso. Kati avuddeyo n'agenda mu maaso n'okukweshoninga Governor wa Bank of Uganda ku criticism zagenda mu maaso n'okukola ku sovereignty bill, nga tension egenda mu maaso n'okugrowinga. Economic impact gye twolekedde ya bulabe nnyo mu maaso eyo. Muhoozi Kainerugaba ng'agenda okulabula Governor ku comment zagenze mu maaso n'okukola, ng'agamba nti etteeka lino oba ku ngeri gye yabadde agenda maaso n'okubamu etteeka, ng'agamba nti sovereignty bill law could cause an economic disaster. Nti kano kagenda kubeera katyabaga ka byanfuna singa muyisa etteeka lino erya sovereignty bill. Dr. Michael Watu wabagamba si yekka eyabalabudde ku nsonga eno. Ekyo njagala munfune bulungi. Ne wabula mbagambye nti gye eddoboozi libadde lyetaagisibwako kubanga etteeka likubira ddala banka, liwewula banka. Era eddoboozi lye libadde ly'amakulu nnyo mu sovereignty bill eno. Era y'ensonga olaba bonna bonna abayogedde Muhoozi gwa replyinze kubanga ly'eddoboozi erinza okuwulirwa n'okusazaamu bill eno. Etteeka wadde lyayisiddwa mu parliament naye omukulembeze tannaliteekako mukono. Singa Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa aliteekako omukono, lijja kuba lyetongodde era lijja kuba liteereddwa. Kakati Muhoozi Kainerugaba alabawo obuzibu awo ate nga etteeka lino alyetaaga lisobole omuprotecting eri Robert Kyagulanyi Ssentamu.
kati gavana waava n'atandika odicriticizinga kitaaye Museveni tumuhabulwa ayinza okwekuba etteeka lino n'agaana oditeekako omukono. Olabye ekinyisibwe kiva, olabye empalana weeva. Bano tebeewalana nti no bavudde wala nga kabwanango, nedda babadde bassa kimu. Naye ensonga evuddewa omululu ogw'okwekumira mu buyinza, okulowooza nti nno mu buyinza mwekameka basobola okutwala eggwanga lino mu maaso. Nkugambye si yekka gavana ono yakwogera ku tteeka lino. World Bank yavaayo ne raising ensonga zaayo, engeri gyeyinza okuimpactingamu development ne activities mu ggwanga lyattu Uganda ku bbiiru eno. Kati parliament olunaku olweggulo yayisizza etteeka lino, tukimanyi bulungi nnyo, era bbiiru eno yagiraizinze nasobola okubeera ng'eyita mu chairperson Anita Amongo, etteeka lino ne liyisibwa. Newankubadde George Ssenyonyi yalwanye nnyo musajja omu mu parliament ng'agezaako okukuba etteeka lino, naye era abasajja nga we nagamba nti bagenda okuleeta etteeka lino baba bamanyi nti lijja kuyitibwa teryeyite. Yalwanye naye babadde baba outnumbalinga era okukakana etteeka lino nga liyisiddwa. So George Ssenyonyi, leader of opposition, tumwebaza omulimu ogw'amaanyi gwe yakoze. Newankubadde abasajja bayisizza ekiteeka kyabwe, naye omusajja yabakyalenjinze nga buli nsonga gy'abawa point, nga buli nsonga gy'abakubako point niyo olw'ensonyi, olw'okubanga gavumenti yaffe yanaabadde ensonyi mu maaso. Kino kiba kitutte nga kya makulu. Banaabye ensonyi mu maaso jjukira nti nno kigambibwa nti ng'etteeka lino lyakabagibwa lisooke litwalibwe mu parliament, ababaka bano aba National Resistance Movement basookera Kyankwanze, buli omu n'afunayo obukadde buubwo nga 100 okusobola okuyisaamu etteeka lino liyitewo. Zezo ssente zewawulira mbu bali mu kwekubako omufuufu, omukulembeze adde abayozaayoza bye bayiseemu mu kalulu. Biki bye baali bayiseemu bye baba bayozaayoza ne ssente z'omuwi bw'omusolo? Kati Chief of Defence Force era nga Senior Presidential Advisor ku Special Operations General Muhoozi Kainerugaba agenze mu maaso n'okuba nga atiisatiisa Bank of Uganda Manager Mike Atinyi, ng'agenda maaso n'okufollowinga comment gye yakola ku Sovereignty Bill. Era mu bigambo bye Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba agambyewo ati, "My friend Governor of the Central Bank should be careful about his statement." Nti munywanyi wange oyo atwala Central Bank yandibadde mwegendereza ne statement ze. General Kalugaba era yagenze maaso n'okwogera nga reactinga nti Reuters report nga lipooti eraga nti Michael ali concerned eri Protection of Sovereignty Bill ya 2026. Etteeka lino lyayisiddwa mu parliament ng'ennaku z'omwezi 5 mu Meeyi w'omwaka guno. Gavana yasigadde newankubadde lyayisiddwa, ye yasigadde ensonga tagitegedde ng'atakula omutwe, yasigadde etteeka alikuba nga bagamba ery'etteeka gasiya ligenda kuba nga littattana economic y'eggwanga ne flow of money okuva mu mawanga amalala. Kakati no parliament y'eggwanga Uganda mu provinga biiru eno yalimitinze, ye badde egamba mbu ekigendererwa kyayo kyakulimitinga foreign influence. Foreign influence kye bategeeza abo abeebunaayira okwenyigira mu byebufuzi by'eggwanga Uganda oba okwenyigira mu ggwanga Uganda. Oluvannyuma lw'okufuna proposals ku external funding, gavumenti yasazeewo etteeka lino eriteekemu akawaayiro ako. Michael Antigi ye yagenze mu maaso n'okuba nga abalabula nga gano badde muliyisizza ng'abalabula nga bagamba etteeka lino lyandireducinga financial flow, ennyingira ya ssente mu nsi, era liyinza okustraininga foreign exchange services, nti liyinza okuttattana saako n'okuguggira ssente eziyiika mu Uganda nga ziva mu mawanga ageebunaayira.
olaba eggwanga erisigala nga lyavu olw'ensonga entono. Era ng'agamba ng'ozigyeko okulisikinga nga economic disaster eri eggwanga lyaffe tetusobola kino kiganya. Waki mulisikinga obwenkanidde awo okutwala eggwanga mu kacabaga k'ebyenfuna? Jjukira nti nno gavumenti bukyanga eva mu kalulu bannansi tebaweezangako, buli kadde egenda mu maaso n'okusima obukyayi eri bannansi. Okuva okulonda ekwaggwa bannayuganda baabo balangiridde bagoba mu kibuga, abatembeye basuuzi babagobyemu, ababodaboda, abatakisi. Ebyo byonna biri mu mwaka gumu tannalayira. Kati ng'ovudde ku ekyo batandise okudemolishinga obuyumba butwandiyise bukiyosiki saako n'ebizimbe by'abantu emu nga babimenya badde bakoleramu bizinensi. Kati ate saawa zino muleese sovereignty bill. Mulowooza Uganda mugirengerawo okuva n'emyaka 2 kati nga mukyayisa ebiteekateeka bino ebifaanaganako bwe biti. Bigenda kugira money laundering diro ezibadde zikolebwa mu ggwanga Uganda kireetere eggwanga okuba nga lyavu lunkupe. Ekintu ekyo nkiwa nkinyonnyodde bulungi, buli muntu akitegedde. Oli ku Yugi Update Nze nnyongera okukujjukiza, wabula nkusaba gwagala otweyunga kukkirira wansi ekigambo subscribe weekiri kikooneko, ojja kuba ng'otwegattako. Kakati nno World Bank yavaayo ne raisinga concern yaayo omwezi oguwedde ng'egamba bill could expose many of its routines development activities to the criminal liability, including meetings where public ideas are discussed. Yenga agamba nti etteeka lino naliyiseemu nenze mu kutunula okwange ne mu kwetegereza. Etteeka lino ligenda ku exposinga bangi era kigenda kulemesa enkulaakulana ne activities ez'enkulaakulana, era kigenda kuteekawo obumenyi bw'amateeka mu ggwanga Uganda. Era ng'agamba meeting ezigenda mu maaso n'okudiscussinga policies zino ne ideas zino zamaze okuteesebwako ne bakizuula nti etteeka lino terigenda kusaanyaawo byanfuna bya ggwanga Uganda. Kakati nno etteeka lirindiddwa bulindibwa eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa aliteekeko omukono, litandika okujoganya abantu, litandika okujoganya bannamawanga abawangaalira ebweru nga babatwalanga bagwira mu nsi eyammwe. Ekyo lowooza kiyinza okubeerawo, tetumanyi, katwetegereza. Gavumenti evuddeyo n'ekyuzinga n'erumiriza bannabyabufuzi naddala ba opponent okufuna foreign funding okusobola okupushinga outside interests zaabwe. Era ng'agamba oppositional groups obumu mu Uganda buyina historical nga bulirayinze ku support ez'amawanga ag'ebunaayira. Kakati agamba ekyo nkimenyeewo, katulabe munaddamu okumera amampaati agabeewanisa ng'omukadde anaawanvuwa, ageegoloza omukadde ng'anaawanvuwa. Etteeka lino lyali liprovidinga penalties okuva ku myaka 10 mu kkomera era ligenda maaso n'okukwata ssekinnoomu eri abo abakolera foreign interest okuva mu shopping oba implementation policy nga gavumenti tebyenyigiddeemu. Wano kye bategeeza nti etteeka ligenda kuba nga likwata ssekinnoomu oyo yenna akwatagana n'amawanga ag'ebunaayira era ne ssente zennyini ne funds ze banaafuna nga gavumenti tetaddeeko approve, ojja okuba omenya etteeka. Era ligenda mu maaso n'okucriminalizinga okupromotinga interest eri abagwira
okufuna interest mu ggwanga Uganda naddala mu byenfuna byayo. Abasajja beenywereza mu tteeka lino. Bannamateeka batunuulidde ne balivisinga ne final vision okwadressinga ku nsonga eno okuva mu economic stakeholders. Era baali kwayalinze nti ba recipients aba foreign funds okuregistaringa nga ba foreign agency kyabadde kirinalo nnyo, kyabadde kimenyera ddala amateeka, kyabadde kitusuulira ddala mu kakyabaga k'ebyenfuna. Era ne bagamba it now applies only to those receiving money for political purpose ties to foreign interest. Kati etteeka awo lyabaggyeko dda amaaso ne litunuulira abo abagenda mu maaso n'okufuna ssente mu mawanga ag'ebunaayira ku nsonga z'ebyobufuzi for purpose of ties to foreign interest. Awo si wabi. Naye source esigadde egamba nti bannayuganda bagenda tandika abali abroad bagenda tandika okuba nga bakungubaga ku lw'etteeka lino eryayisiddwa, kubanga tewagenda kuddamu kubeerawo foreign exchange eri eggwanga lyabwe. Kino nno ekintu kimenya mateeka era tukivumirira. Oli ku Yugi Update Civic osinza obanga otuwuliriza, mbaagala nnyo munzikirize olwaleero nkome wano. Mweraba.